otyo emboozi tebankadde tukomyewo tugguse bwe twakoma nkyali ne mubiru smart lunaku olwaleero emboozi yali nyuvu nnyo ne tusalawo tugyongereyo mubiru smart so ogamba otya leero nje mbeera sigamba ndaba nsinga bwetambula olaba nsinga bwetambula neesonyiwa okugoba ensi nteega nteege nolina ogirindidde yeekusange yeetolola bwete okugira ng'ekomyewo esanze mubiru smart weyamulese okitegedde kakati leero mbadde njagala tukooni ku nsonga nga 2-3 ne bwe ziba 9 naye nga za muggundu anti era obudde mpozi era banaabayo ne paatisa kakati olwaleero njagala twogere ku mbeera ezibeera mu bayimbi abayimbi bamanyi okuba ng'oli alina waali n'agamba gundi ono alabika nkola bw'ati n'amulumba n'agamba oyo ayinza n'obutamulumba direct n'agenda ku mutimbagano ogumu oba n'abaako banyumiza ne bituuka ku muyimbi oyo gw'aba ayogerako abayimbi ebintu ebyo bizze bigendanga mu maaso okuva emabega naye kati njagala ntandikire ku bayimbi nga Lukagga ne Vincent Segawa edda wabangawo ebiboozi ono Vincent Segawa yagenda ku malaalo ono gundi yakola bwati yamukola bwati embiranyi yavanga ku ki okusinga kati mu kuyimba nga bw'ogambye nti ebeera mu bayimbi ekituufu wano wootuuse yese olaba nga gavumenti balina state house ne secretariat ekyaddondo kati ne secretariat y'akadongo kamu wano bw'ogenda okujja ebituufu era abantu baagala bategeere ffe twasambanga omupiira mu kyalo ng'osimba ne munne endobo osobole okumunafuya ogenda oteeba eggoolo kati okuyimba kuno omuntu abeera anoonya linnya lyatamanyi wajja kulisanga lyatamanyi Katonda we yaliteeka kyova olaba nti bakugamba nti mu art n'amawulire amabi gaba mawulire g'amaanyi Chameleone yazze ekiwemu kate n'akuba abantu empi abanga afulumiza oluyimba olw'omutawaana aba akubye hiiti kati abayimbi bano baba banoonya amannya gano basanga bakola ebintu bingi nnyo bw'abanga si muteeketeeke naye omuteeketeeke yamanya nti kukwata peeni kufumiitiriza kulowooza kugatta kunyumisa kugenda mu studio kulikodinga binyume biwoome nsaavinga abantu bange ne bw'ataba muteeketeeke basobola mugamba weeyambule otambule obwerere okola amawulire okola bakiyita stanti ennaku zino kasita okolayo akabadi konna stanti kiri mu lulimi ki kiri mu luzungu oluzungu luno tetwakwatagana bulungi kale kabadi kakodyo oli konna kayinza okukozesa n'agamba nti mwemba siri mawulire sigenda kukola ki kutunda kakati emboozi eyo eya Segawa ne Walukagga yatandikira kwani emboozi ya Segawa ne Walukagga era erabika yatandikira ku Segawa nti amukoze ekyamuwadde oluyimba amuganya okuyimba ku siteegi oba ebyasinga owulirwa abagamba oli ng'agamba oyo Walukagga Nduga kati ne wabaawo ate abagamba nti bamusanga ye ku malaalo nga naye agenze kuddiza oli baakafaya kutegedde bulungi kakati singa tuba tusimbuddwa ano nga tudduka nga gundi mu maaso nze nkuli mabega anga tuli basatu tuli Sakkejja ali mu maaso nze nkuli mabega gwoli wakati kufembyani goyinza okusika ekitogi era akulembedde kakati okuyimba kulinga mupiira nagambye okuyimba kulinga mupiira kwandatti nangwala era bagulina kati osobola okugamba ffe twava mu kyalo nga twagala tuyimbe tubeere nga Paulo Kafeero n'obeeraawo n'okola n'oyambala ebikofiira byonna n'otandika okugamba n'abantu mumpite Paulo Kafeero nze nateeka kano n'ekimuli ku mutwe bwe nti kafaananyi ako nakati nkyakalina nga njaba mpite Paulo Kafeero naye ne kigaana nsobola okuwendaba kigaanidde ddala aŋŋamba ne banne omusajja Paulo Kafeero ono mulogo mulaba ennalwala egindi yandoga nendwala yandoga ettalo yannemesa okufuuka kye nali njagala naye nga sikyakyatula mu bantu nti nali njakubeera nga ye kubanga emabega waakyo balina okubuuza
yokufuka Paulo Kafeero yajja wano tewali yajja akola bintu bye kati okuyimba kwa Vincent Segawa kwali kulungi Vincent Segawa twakolanga ne mu Kalo Productions ewakiweewa nga muyimbi mulungi nnyo na recording album ya C3 kati obaani yamubuzaabuza n'amugamba olaba yakubawa olimba lweta abasajja tooki muziwe service ne lugaana okukwata n'atamanya nti ebigambo by'obuwe mu bibeera bina bw'obuyimba ne biggwa tebisukka waawo obeera ogenda kutomera kati tosobola kuwemula n'ogamba sisiri twamukooye nojja n'ogamba mbw ate tooki service yabeeranga akoze continuation yaki era ng'onoonya hit kati awo ebiseera ebyo nali nnyingidde Kalo Studios Segawa ekyasooka emabega kyali kyakusanga Segawa ku malaalo ne bagamba mbu simanya Abdumulasi ekyo kyaliwo before ekyo kyaliwo mu 2007 mbu yamusaba amusanze ku malaalo kati bana abayimbi abanoonya amanya bagenda nnyo mu basawo Abaganda omusawo Omuganda asobola omugamba genda ku malaalo agataazikibwako muntu wa kika kyo okole booti ne booti ne booti kyava bakusangayo naye ate bayinza okuba tebakikola nga bwe bali omanya abayimbi bayiiya nnyo bagamba bamukuba n'akafaananyi tekaali kuba Segawa we baali bamunoonya ebiseera ebyo nze namukweka mu Kalo Studio bambi kuba mukama we yali mukama wange mwami Ronald Kakooza yamuyita Namuwongo ne tubeera eyo n'awandika n'oluyimba balemeddwa okwekolera eri bali mu kumunoonya tuli mu studio tukola luyimba kati baanoonya ani gwe banaasibako ekibi kimukwate ogwe banaatomeza ekibi ekisikira ekyo ne bafuna Abdumulasi ng'akyali waggulu ebiseera ebyo naye eyabalira mwami Segawa ebintu ebamuyita Kaluleta Deo nasingira ddala waki nkirifaalinga nti yamubalira ekintu ky'amalaalo ekyo oli musajja ati yali anoonya linnya kuba yamubalira ekintu ky'omumabira bagaa nti genda mu mabira bagende ate Walukaga yakoloze ne bakutwala mu mabira kati ebintu bya Segawa byali complicated kati olugendo lwa mwami Segawa kambimyeko bwe nti yali ayiiya bulungi ng'ayiiya nnyo ng'ayimba nnyo naye kibanga bw'okwata embuzi n'ogikulembeza mugobe empeewo edduka ebuuka kati yali agoba omuyimbi gweta Mathias Walukaga gwatayinza kukwata kati ebizibu byasiŋŋaanaawo mu kuvuganya competition eyo ng'alina okusala amagezi gonna nyange ate mwami Walukaga gyali agamba akalina kaanako mukaleete kakoleko eno kuba nsuubira Segawa n'okubanga yakolako mwami Walukaga emirundi ng'ena nga ye amwagala ne mu Vision Productions yamuteekamukko naye nga ye amwagala naye nga ye alina nga ye ono omuyimbi Segawa alina kyayagala kwoli oba waliwo abalinga bamugamba obasobola saalungu bano bogiwadde omuliro kati ebizibu byabeeranga awo naye omuyimbi okuyimba tebakunywera ddagala nga luzaalo okuyimba kubeera kuyitibwa omuntu ava buto nga aliko obuyite buli obumuyita ajja alondoola ddala ffe abaagenda kusoma n'ebitabo n'owandiika eno ennyimba eno subjects kati ebintu ebyo tebyali bituufu siwulirangayo muyimbi yali aloze munne ebya ddala ddala kubanga olwo n'omwami gwe bayita Paulo Katongole yali manager wa Homies alina ekigambo kye yasala ku mukulu Fred Sebata yavaayo ne yeeweera obujulizi n'agamba nti nalyagala okuyisa abaana bana ba Eagles nga ngitandiseewo n'enteekawo ekibi kino mpayiriza omusajja oli ow'amaanyi mubatiisa okukola naye kubanga ebiseera yali afuna abantu bono bafuna amaanyi jjukira omuyimbi wa kusaasirwa nnyo bannange bano abaa tugende tutubawagire kasa bagambe gundi abaloge naye nga si kituufu naye neesunga okumulabako mu kamera ng'afukamidde yeetondera mukulu Fred Sebata ng'amenyawo ekigambo ekyo kyeyayogera si kya buntu bulamu kakati tubadde tukyali ku Segawa Vincent kati ye Walukaga we yawuliranga ebintu ebyo ye kyamuyisanga kitya kuba abantu abo gwe wabeeranga nabo bonna mwami Walukaga ali bw'ati bw'omukola ekibi ensonga ze alina oluyimba lyakola n'agamba sitera kugamba Katonda nti nnyina ebizibu bye ŋŋamba nti nnyina Katonda kati gwe ekibi kyobeera omwogeddeko yaba yakitegeeza dda nti nnyina Katonda mulwanagana Katonda ensonga zazikwasa Katonda tajja kukwatulira direct ye afuba bufubi kukwewala n'agamba ono gundi nja kumwewala sirira waalidde situla waatudde naye omuteeka ku sho naye
ajja n'ayimba n'akulaga nti mwe gye weesimbamu ngoma nnene. Era nze nalabako mwami Ssegawa ng'agenda ku show kuyimba, ng'ava mu kuyimba ng'ayogera bwogezi n'abantu ebigambo ayogera byogere kyokka lwebagana ajja n'abakuba omuziki kati ng'oli bw'ava naga mulaba ayimbye abantu bonna alese abakoyeza kati mutandise kulowooza kugenda waka entalo ezo ezannyumiranga nnyo gomenya okulwana n'omuntu atakuliiko odduka ekisiikirize kuba ate gwekyeteeredde okiva mu ggwe oyinza n'okudduka n'otomera ebisa. Kaakati omanyi mu mbeera y'emu eyo yennyini eyalimu Ssegawa Walukagga embeera y'emu eyaliwo emabega wano nga omugenzi Daudi Mugema tannafa naye yalinga ayogera mbeera y'emu kwegamba kyali kikwate bukwasi nti ono naye alinaku eripako ono abeeko ayita oba byo byalina engeri gye byalimu mu mbeera. Kati nsaba tusooke tusaasire omuyimbi mwami Mathias Walukagga atomedde nnyo ebizibu bingi nga tanakyabimanyiiko. Omanyi ffenna nange nsobola okuva eri ne mwogerako ekintu nga kibi kyamaanyi kubanga wembanga buli wembadde musinga namugjamu emitwalo 5 kati bwe musinga n'atazimpa ntandika okunyiiga we musangulira n'atazimpa neerabira biri bye yankolera ebirungi n'okozesa obusungu kuba olaba owulira azirina lwaki tampadde ng'ate yetaggwebwako ssente. Kyova olaba jjajjaffe baagera olugero lugamba nti okuwonya omuyala owonyaamu omulwadde w'ebbwa kubanga kati bwe nkuwonya enjala leero enkya enjala bwekuluma tosa kujjukira nti mubiru yampadde ekizike n'enfuna ekyokulya naye bwe mba nakuwonyezza ebbwa buli otuna ku nkovu eno gaba nange ebbwa lino lyali lintu ataba kuba mubiru oyo kye kintu okuwonya omuyala owonyamu omulwadde w'ebbwa ekyo kituufu. Kati abantu baffe abo sijja kugenda ku mugenzi Daudi Mugema kuba omufu tasalirwa musango oba tebyali bituufu n'oluyimba lwe yafulumya weezuule oluyimba olwo yalulikodinga emabega emyezi nga 8 ng'ayimba luyimba lwe era yali mulwadde omanyi ye asula mayanzi ensula nsangi kati limadde nenka nemubuuza agamba mukama wange wasuze otangamba gye ndi eno olumbe lunnuma naveeyo Masaka nga ndi mugonvu nenninnya ne ŋŋenda yeewuwe ne mmulabako kati tuba tunywa mu nnyumba yawo n'agamba naye olaba kati nina ebizibu bingi nteekateeka ŋŋenda mu kalulu abantu bankwera musingi bagamba bino kyokka ndi mulwadde nga bondaba namukwata ne ka vidiyo nga nze namugja ewakaawe n'agamba naye kati kozzo nnyambye kanveeko ewaka wano ntambuleko mperekeraako wali ku ofiisi yange wali ku division ensangi waggulu kati ne mugamba twali tugenda mu motoka ye ne mugamba naye waliwo oluyimba lwe wannyimbiramu lwali lutuufu nembuuza lwali lugamba lwali lunambuza lwaluyimba lutya kwe mugamba waliwo ekigambo ekiwali ogamba omuntu nti weezuule n'agamba oluyimba olwo nagenda nendukwate wayala eddiyo naye luluddeyo oba akyaluyina kamukubireko n'amukweka n'amugamba oluyimba weeruli wano tewaŋŋamba kulumaliriza n'agamba oke kanve wano ku ofiisi yange tujja awo ndune mu birundu none kati twali tujja nga tutuuse e Busega ate nange nenfuna omuntu aneetaba ku studio saagendayo naye bwe yatuukayo n'asooka balukwatamu ka vidiyo ng'ayimba akaasooka n'akampeeza ngamba olaba oluyimba ngenda kuvayo nolwa tuli mu Dumix nga luyimba bweruto olwero nyambye n'olunzijukiza naye nga lwoli baakamuziika kati n'akantu n'ensonga nze nasooka okukata ne bagamba ate kati yayimbye munneffe ne tusirika sibyogeranga nako ne tutalimba lwaffe ne lutambula. Kakati baba agamba nti yayimbye munne tewali kyabaddibwamu Walukagga ye teyayitibwako kugamba nti lwaki wakoze wayimbye luno oluyimba sinzira kusagaze zibadde zigenda mu maaso bali baayogeza butamanya ate obutamanya tebukuggisaako musango era baasigala be bali mu nsobi kati ye oli tajja kukuddamu kubanga bw'azulanga byogedde si bituufu era abaina ye yagamba dde ebizibu buli kizibu ekinamulumba munnumba nennyina Katonda Katonda yalwana entalo ze ebizibu byo bimulumbye naye baga era yayimba olimba n'agamba waliwo ekizibu kimu ekyaliwo myaka giwezeeko emabega babagamba mbu ate omwana alabika wa Musuuza omwana alabika wa Walukagga kati ebyo bibangayo eyo firimu nga bamuteeka wano ne bateeka wano Omusuuza akana ne bakateeka mu makkati nawe akatunulira ne bikuggwako naye ebyo bibangayo mu nsi kati kitya kyo yakikwasaganya ate byati bimukwata kaya teyalina budde bwabe era teyabyogera kati abeere n'obudde bw'okulowooleza ekibiina alowooleze ewakaawe ye musika wa kitaawe alowooleze famire ye mwava
alowoleza obuweereza abadde ku kifo kya bwa meeya kyagenda okuva akadde ku paalamenti kati alowoleza abantu abo ddala alowooze ne ku bayimbi n'alowooze ne ku boogeza abalya mmere era asirise kyova olaba yayimba oluyimba n'agamba nti omuzira ava mu ntalo ofubanga nnyo n'oba n'abalabe bakulwana kuva ku ziro nganze bwe nnali ofuuke na hiro omuzira ava mu ntalo kati okyayogera ku bimutalo yazirwanira nga batukubya amayinja ate kati ekizibu kye nnafuna nze buli muntu akuba ye abamu basinga okugamba nti mu kunafu y'oli katunyigirize mubiru kubanga bamanyi nti nze oli twafuuka ba Luganda kati oli ajja n'atomeza nze ebigambo ebitanyuma mbunteekewo mbumbibuulire oli muteekewo obukuubagano nange nakulembeza kusirika era bw'oba onaakuba oli gwe manya nti ogenda kukuba jjinja tukalubanga lwazi kaakati omuyimbi Abdulmulasi wali omukoleddeko Abdulmulasi simukolera nkoluyimba ekitegeeza ye tolina kyamaanyi mumanyi ye twogera ne ku ssimu naye production kati Abdulmulasi muyimbi wa kadongo kamu naye takkiririza nnyo mu nteekateeka za kadongo kamu era ndaba music we yakyukamu ndowooza y'ensonga lwaki yasereba namu kuba edda we yali akuba ezo zi swimming pool ekyapa biki zaalina style mwezaali naye alina engeri gyeyakyusa style yakyusa ndowooza abantu ne bagamba ate tubadde twagala kiri ate ye n'atasobola kikola ki n'omulama gwe yajja ayimba ebigambo bye tebisobola kusukka bina kasitoyita mulamu ogwo ebigambo tebisukka bina bijjira ne biggwako kati n'otandika okugamba abantu mbagambe ki kambagambe bwe nti kumba oyongereza ku kiri ati ye bayira wayogeddeko noga nti bano aba Eagles bwe bajja bateekawo ekintu kiri bagambe nti wenaaba basaasidde mbu bawayiriza nti oli yabaloga ajja yitawo naye ate ne mu Eagles yennyini nawuliranga ebintu bingi nga bagamba bo bennyini ate bo bennyini abali mu kibiina nga balogangana ekintu ky'amalogo ssebo kyandibanga gyekiri mu music industry kati ngenda kubuulira ekituufu singa gyekiri n'alibadde nkimanyi kubanga nze ndi wakati mu bayimbi abanene naddala mu kadongo kamu kuba kadongo kamu country music ofiisi eno gyolaba eri wano obiro smart studios eri ofiisi ya kadongo kamu zese battamwali teri lunaku yitawo nga simulabye ate ku kyalo kw'ensula nsangi mwami Walukagga asula maya wenjagalira we mulabira era amanyina okuba ng'ayita kabanga mu birumba dde mpitako wano weddekereza sikaali zino n'omugaati twalira abaana bali beeyagale kugamba mbalaba nnyo siwulirangako naye okuva ennaba joyininga 2021 siwulirangako muntu ayogera kigambo kyonna nti oba naalinoze wali ssere ne mmukunya era obawulira mu mboozi bagamba naye lwaki abantu balowooza nnyo mu bintu by'okuloga tebamanyi nti Katonda nannyini buyinza oyo ali waggulu si bituufu wabula omuntu bw'aba ayagala okukusiiga enziro asobola obutagikumetta bw'ati najja ogenda okutula n'ateekawo entamu gwe n'ogituulamu n'okituukawo ng'olina enziro kitegedde nkiwulira abantu bano nadda weewalanga nnyo omuntu ayeegomba kyoli akifuuke n'atamanya nti omukisa gwo guba gugwo asobola okugyeteka kati waliyo nno abantu ne bennawulira olembigambo ennawulira edda mbaoli yagamba simanyi gundi yatta omuntu n'amuzika mu ttaka nga mulamu ne mubuuza oyogedde ki yayogera ki ate yatta omuntu ali n'amuzika mu ttaka nga mulamu bunaafuna erinnya neŋŋamba abantu balowooza boogere batalowoozeza ne boogera bagenda mu nnyanja ne boogera ku ki byonna by'owulira kugenda mu ssabo oba ogenze mu ssinzizo lya Katonda kugenda mu nnyanja oba ogenze mu ssinzizo lya Katonda kugenda mu muzikiti kyaki kereziya era oba ogenze kusaba Katonda tolaba n'omubbi bw'aba ava ewaka era asaba Katonda amukulembere bitambule bulungi so nga ne gwagenda okubba naye yasabe Katonda amukuume bulungi bitambule bulungi aleme kufuna buzibu buli kintu kya Katonda kituufu akati ndowooza eyo tugire nga tusize ebbali anti nsobola okwogera ebinyiiza abantu era munaye kubanga erina engeri gy'obirongoosa ne bitereera naye
tusooke tugendeko ewalala. Akati abayimbi bano ab'akadongo kamu waliwo Kibijjigiri Godfrey Kajubi Kibijjigiri Sserungi Amatendo Promoted Singers bamukolera oyo mukolera ennyimba nnyingi nnyo. Kibijjigiri yali atya mu studio. Musajja oyo alina ati ennyimba ze zonna osowulira oluyimba lw'omusajja oyo ng'olaba firimu ng'olaba firimu yennyini. Kati Kibijjigiri anyuma ku stage naye nze tanyumira mu studio kikyogedde bulungi tanyumira mu studio naye ku stage abanyumira. Era ne mu show ye naliyo okuva lwe bakuwola eggwanga namugamba bwe bakuwola eggwanga sinnayingira nja kuweta nzire ewaka n'amala okonfaminga otuuse music commandant ye nagamba abaana musabule oluyimba lw'eggwanga tutandike endongo. Lwaki genti anyuma ku stage mu studio nze tanyumira lwaki tanyumira bwajja ajja yayiyiza oluyimba lwe bulungi olw'okuba nti be bantu abatumentali mba ne byenjagala okumuyigirako emigate mutawaanya nnyo ate mutawaanya nnyo nange benyongera munegaba ola manager wano waliyimbye bwoti katwali kakoze bweka nange njatwala oluyimba lagambe nti mubiru era yava nagamba mubiru ennyimba zange yamanyi bwazitereza alinga kiweewa atemako ebyemmese n'abisuula nandekerawo ebiramu mutawaanya nnyo nakwegamba waba ayimba wali ayimba layini munagamba tuyimirizaawo ddamu oyimbe bwoti kati nenoonya nengamba ku alternatives esatu zetukoze katondeko ekituufu kimu egamba talinga gobojja n'oyimba nsobola okugamba yimba paati yo bw'ogimala okomaawo naye sobola kukimugamba olaba n'asooka omukola oluyimba luno lwakiva e Bulaaya tukoze alutandika atya twasuna tukula version ndaga abalonzi b'amakubo homberededede teka ekinyi kiwummuze endala gez'abakazi zinsibye ku kiso kalifa emyere eg'ogiruuta bwe yatwala muzeeyi Sebatta n'amugamba oluyimba olwo tugenda dukyusa tulukube tulinde bulala ne balukyusa yadde ayimba sikyabijugana bwe bitandika omanyi nze ennyimba ezo nziwuliriza ate nnyumirwa bikyegee nti mu studio mba sinyumirwa wabula bwe mmala oddukuba n'omala okumpa amaloboozi gonna ontandika okunyumirwa ntukola kiva e Bulaaya mukoledde ennyimba nnyingi zesobola nakumenyaamenya ne tuddamu n'oluyimba lwa balance twaluddamu lwa balance yawaayo ekizike ng'agenze kuwaayo 1000 twaluddamu omusajja oyo emboozi azijja oba bimutuukako omuyimbi oba bimutuukako emboozi azijja andi nga wulira nti okuyimba kuyiiya ate kuyitibwa okusooka n'ofuna omulamwa nti ngenda kuyimba ku kigambo balance kanoonye ensobi omuntu z'asobola okukoleramu butali bugenderevu okuyiiya nno baatusomesanga batyo music nti diri ekintu ekitasoboka okifule nti kisoboka naye kugamba nti mbadde ngenze kuwa 10 kyenvudde nkwata omuli akeetaano mpa emitwalo 4 mwaka n'ateekawo embeera bitajja kuzinziriza yamulabye kiro abanjankeera yazimuwadde mu nzikiza firimu naye gomenya ekibeerawo nga kekasiwa kosigazzaamu nze kyantuukako ko nali mbeera nakulabye neva nyina 10,000 natuukako ekiro nga nyina 15,000 nendekayo 3 ninyako taxi nakuwadde nyako taxi ya 25,000 ngereta Kampala nentuusa Emmengo awo ku 20,000 nentambula okuva Emmengo paka ku studio e Lubaga naye najjukira ensobi gye nali nakoze oba omusajja bamuyita Ronald Kasaasi yali yaze ne mukolera oluyimba amabanja emitwalo 5 nandeetera ekizike eky'etaano nga kicupuli nga manyi nti nfunye emitwalo 5 kati kangende ewaka natandikirako obulamu enkya ngenda okutuuka okukebera bwe nti ekiro nga nzirwaka mu sitenseni ngolaba ebikozesebwa ebigendeeka nga kicupuli neŋŋamba wona abirabe byalabikakooye netwakudduuka eddala nga kicupuli benakitwala kulwokusana nagamba kicupuli nenkikwata nenkikandulamu kati nange kyannumira nange nalisabye balance ate ngeno mukubiriza sente ezo ate nga namwadde oluyimba siasadde mujjako kati Kibijjigiri akuba balance Kibijjigiri ye muyimbi mulungi era mu bayimbi abali mu rigimu ye concert ye yatambula bulungi andi yawa abayimbi ekyokuyiga wadde alimu okusomoozebwa naye concert ye yawa abayimbi ekyokuyiga nti omuyimbi we bashoya akadongo kamu
gattamu ne ku bayimbi ba bandi n'ekirala sikayo ennyimba ziri enkadde nazo ziyimbira abantu kuba eri abaziwulira nga bakyasoma nga tebalinamu ssente nga kati balinamu nga zabanyumira ze zabalera kibijjigiri naye bwatyo ebijjigiri bwatyo yakuba omulirwano ogwo oluyimba lw'omulirwano lwawandiikibwa mukulu Fred Sebatta yes njogera byemmanyi biri evident story eyo yanyumiza bulungi yali waabwe ku kyalo naatya okugiyimbako n'agamba yawe ate abaekyalo banagamba mbayingiridde n'agiwa mutawe namugamba oluyimba luno olunyimbire kwegamba nakyo yakikola mutima mulungi olwokuba yali azimba abayimbi be mu Matendo n'asobola okukikola bw'ate era olaba nti lw'amaanyi nnyo naye ate Kibijjigiri alina oluyimba lwensinga omwagalako baluyita Kibijjigiri alina oluyimba baluyita Kibijjigiri luyimba yeeyimbako diguli eruwa Kibijjigiri mubiru smart diguli eruwa diguli nagirese mu tukutuku ate tukutuku nagirese waka mpozi nyina wano ka certificate akatono to ne diguli eri tujja sala bamukanyomera eri serubwatula diguli nagirese mu tukutuku kati wono waliwo ka certificate tujja mbadde gambo limba lwa Kibijjigiri atandika bwati ensembuzi z'embibya lwabango baganya mbuliddwa gye naabeera tuumiddwa amannya Kibijjigiri kaddugala kyokka ensi eno mwavaamu busungu neneekandaga okusiba ntuuse ewange mbadde ndi eyo neneebuuzaamu obubi obutaava ewonkya tebundesa mulimo nkedde kudda nyimbe mutende Kibijjigiri ayimba ennyimba obubi si bulwadde nina n'abanfukaamirira nga nze bbaabwe kati alina akagambo kayimba ak'oluzungu wadde sirumanyi nnyo kanyumya nnyo mu luyimba olwo mbu baagenda mu musomo nga gusomesa nti etteeka lyasoma liti sex intercourse is prohibited. There is a beat a person has to go to a single partner. Next choose God is judgment has in appeal full stop neddirira ganto omusajja omu omusajja ateekeddwa okuba n'omukazi omu ate nga yalina basatu mbu yasooka wamukuuma n'amugamba taata gundi walisigazza nze nanfumba n'emboobeza n'agamba ono mbuliddwa bwe mbagoba kubanga ono bwe muteeka mu bizinensi ssente zijja ono bw'alima emmere bw'akwata mu bikata bya lumonde abala n'amatooke n'agamba ono ansanyusa bwe mutunuulira ansanyuka kati abaanitsa kiri omusajja talina kuwasa si uliteeka nti lyakuteeka mu nkola amateeka gakolebwa kumenyera gabagibwa akantu ako kayimbye zonna oluyimba lwensinga okwagala olwo lwa Kibijjigiri sex intercourse is prohibited, is forbidden. To release a beat, a person has to go to a single partner. Next choose God's judgment has in appeal. Mbu yawunzika bwati mu nsala wetu wali gwajja ku babita natolo luyimba balita Kibijjigiri era liko alubamu y'Amatendo baliko basatu kuliko ono Kayembe Imandimi ya Pure kuliko ne Godfrey Bunjo ne Kadibi Kibijjigiri era alubamu bagita Kibijjigiri ojja duwuliriza lunyuma naye tuva wano okumanya Kibijjigiri musajja muyimbi mulungi ayimba oluyimba n'olabya ddala firimu ewedde emirimu firimu nze nkugambye alina ekirungi kye bw'aba stage nga video linga tukwita ku video linga ku stage ayambaza tulina actions stage performance ayambaza oluyimba there is a beat a person has to get a single partner next choose what is the judgment has in appeal full stop neddirira bwe kiwandiika ekyo kyatwekubye empawa kubanga lwali luzungu oli yagamba mbu Katonda agambye munywenye enguuli omuvumizi yasooka yagamba Katonda agambye munywenye enguuli Katonda yaddako n'agamba nti Katonda agambye omuntu obeere n'omukazi omu naye ensalawo ebweto bwebadde ku mukooti temuli kujulira no appeal abakazi ne batandika okukuba emiranga bagatuwedde kale ebintu bya music bino binyuma nnyo bw'owuliza music waffe akadongo kamu alina lwe yayimba mu kumaliriza omuwala gwe yali ali mu lukwana ate nga bali mu kwevu olwande kansome eyamugamba embizi ekusinza mayuga sirwagala oluyimba akagamba akombe emmotoka ekusinza mayuga sirwagala n'akamu yamuvumanyisa akuvuma muyimbi wange ng'andaba
Kibijigi yayimba ennyimba n'omuwala ziri yayimba 3 yakola Ndeka Nsome n'akola Balance negenda y'omugambe oba yaluyita Flora nefe luyita genda y'omugambe yayimba n'oyo omugenzi Mariam yafa lwakuba kati ku stage ate alina omuwala omulala gwayimba naye kale naye mubiro smart oyina music command oyina engeri gye wanzije ku nsonga y'eddogo mu music industry music yona ateeka okuba alimu eddogo ssebo anti nze nkubulya bituufu manyi bagamba alimu eddogo nze ndigoonya ebike bifa ennyanja mu music mwenkulidde mwembeera mwenfuukidde buli kimu Katonda bwankiza omukisa gwe nkubulya bituufu kubona tekuliiko nti gundi muwalana wabula bonna mbaagala nze okumanya nesigawo ono mwagala nnyo anti nze Mubiru Sulaiti ndi mutabani wa Sheikh Muhammad Mubiru Entuma Bukomansimbi ndi muzzukulu omugenzi Agisabbana yankubirako essimu Sega wange ayagala kunsiramula mbunsiramu gwano wasiramukidde mbunsiramuke twali mu lockdown yawo nangamba njalo osiramuke munnange mugamba olabo yakuyigiza jajjawo kususa maji mugamba kankusomeremu aya emu egamba fatadhawadu wa inna hayri dhadi taqwa Katonda agamba mutyenga nnyo Katonda muntyenga mu butuufu bw'okuntya kukola ebyo byenjagala weesibirire entanda wa inna hayri dhadi taqwa mwesibirire entanda nga muteekateeka okujja gyendi nga entanda eyo mugikolera mu kutya kukola byesaagala byesaabalaalika nagamba ate gwe Olusiraamu olumanyi bulungi kituufu ye yali ayingira nabiyingire ale nze Sega mukwano gwange nnyo era nze nasemba mu recording olima bagenda mu Busiraamu omanyi bwe tuba tuvubuka kati ye yawulirako ononya agement bo ye wawulirako ku side ye ku bintu ebyo ebyayogerwanga mboba muloga agamba nti walukaga muloga kaakati olukaga kuloge n'abudumulasa akuloge bw'oyimba nnyo nga neyayiye oluyimba lw'eggwanga teyefuna muntu amuloga n'omu bali baali b'amannya balina kukuyamba wabula osobola okuba nga kyewalowooza bakuyambe ne batakuwa platform eyo kati singa twali bagamba nti batuloga singa naffe twalogebwa dda nga twafa dda kubanga abantu batukoze ebintu ebirungi bingi n'ebibi bingi naye ogenda otunula omuntu akoze ekibi ng'alinga kasiisi kali tekalina mugaso ku nsi kegasa kokka olina sigala ng'ogenda mu maaso ogamba ono kamusiikire kankole byange sijja kulowooza omanyi omuntu osobola okulowooza ku muntu ebigambo byayogedde biri negative mu bwongo bwo ne bikulemesa byoteekateeka okuyamba mu balala okuzzaako era kati abayimi nga olaba Ndugga n'alimpa saga zaaliwo emyaka era ndowooza nga 2-3 emabega oli agamba ono engeri gye yakajja mu industry oli omukadde ayagala aveewo ayagala embeera alimpa yo mwali ogiraba oba ogiwulira mulaba nnyo era ntera okwogerako naye simusinkanangako naye nze omuvubuka oyo oyinza okugamba nti ali yekka obakkiriza nti eddogo gyeriri kati kankubuulire ekitawaanya alimpa kikitawaanya Asana Ndugga bamweyana ekimutawaanya kikitawaanya alimpa tewali ddogo wabula bo bennyini lyeddogo lyabwe kyabafuukira eddogo ekibatawaanya nno mpewo y'amaanyi waliwo empewo ebabanja naye erabika y'amaanyi nnyo naye Ndugga engeri gy'ayogera alaga ng'abyamaanyi alinga ayiza n'obutasobya kati olaba nze nsobola okuva ne ŋŋamba nti njagala mbeere nga President Museveni yanzaala neneetuma n'amannya g'abaana be tekitegeeza nti biological father wange kati alabika akyagala nnyo naye tamanyi takolangayo kintu n'ekitegeeza nti amanyi kati ekyo bwera still okyagamba tewali ddogo bo bennyini lyeddogo lyabwe olw'obutamanyi kati Jamaica kyayogenda kwogera ki bombi basatu bateeke mu wambuleera emu bonsatule bonna mpewo ze zibaluma naye anti kati oli ayinza okugamba nti oli yagenda n'aloga n'akyankalanya empewo zaffe ne zitukyukira era ekyo still kiba kikuzaayo wa omusajja agamba nti buli katongole aba yeddira nte bw'omutuma mu lugavendu gw'omugwako kati omuntu takkirizibwa kugenda mu mpewo zitali za kikaaki
abantu babeerayo nno nga balina ebibatawanya bingi nga tebabimanyi naye ng'ate olugenda wakane oteka omutwe bwoti wansi nga jajja wajja akugamba nga yakuwa obubaka ayogera naawe kati bw'ogamba naloose byonna kyeyitize kati ate ekikwogeza ebintu babaako emyoyo emibi gino emyoyo emibi egitaamanya buzadde gye gijje ne kugamba omwoyo kakati teekawo ekiboozi nti gundi akuloga ne gukulaga nga ebitundu 90% bikulaga gundi akuloga naye nga si kituufu nekati jamika kyovulaba awo tutuuza oluyimba lwa mwami Walukaga nti weezuule otomeregana na mpewo weezuule ebijja byazika abafu bakukkuluma ekyakujja ku buwangwa n'ennono bw'ojjanga oluyimba onooluwuliriza singa basobola okufuna omukisa ne baluwuliriza kati jamikali kyaye omuwuliriza ye wali omukoleddeko Jami Culture simukolerangako wabula navubuka naye mu music oba nakola naye mu music yes twemanyi nnyo omusajja oyo ayimba nnyo ayimba naye embeera mwali oba ebyamutuukako tebitegeereka kyovula nze mbadde nkulemeddeko ssebonyi onyonyole bulungi kuba abantu abo abasinga bayiseeko mu mikono gyo abamu gwe oyise mu gyabwe era ng'ebintu ebyo naawe ozenga obiwulira oyinza kumala ssebo gava eri n'ogamba nti nze nkugamba nti eddogo teririiyo okusinziira ku kino nakino gwogamba gyeriri nze gamba teririiyo kati Jamikali kyawa abayimbi kye beekola wansi ku nsi ya Mukama eno muganda wa kati ekizibu ekyajja mu bayimbi balabika baayigamu okweraguza kati agenda okulaba nti ngambe nti gundi anaga tekijja kukola kyava afuka omusawo ayagala afuka omusawo omuganda nawulirako n'omulangira Ssuuna oba yakolako essabo omulangira Ssuuna yesti yatte yakola ssabo wabula ebintu ebyo nze muntu asobola okukubulira ebituufu omulangira Ssuuna yamanya nti waliwo empewo emubanja omanya ddi nti olina empewo ekubanja kutuuka mu maaso ga pulezidenti n'ovaayo ngalonsa naye nga yakuyise ogenze we novaayo ngalonsa nga ate yakuyise n'okola ddiiru mugenda kutunda akatako oli atunda ettaka lye bukadde 10 ofunye omugagga wa bukadde 2 kati ogenda okugira nga ate balala be bamulese ne bagimuguza ddiiru nga bagibayipaasinze kati omulangira Ssuuna alabika ono bajjajjaayo bano baali baasamira nnyo nga basobola omugaa naye muzzukulu ffe kiki ekiriwo ate yasobola okuba nti yamanya bwendoota Katonda abeera ayogedde nange ye yatereeza mpewo ze kujjawo mabanja abo kati okyamulaba mu kamera ng'ayomba tekikyaliwo kyakoma luli emabega waliwo yali ayimbidde oluyimba lwesaawo sale Ssuuna nkuwulidde naye tolina byoyimbye nga Genosale yagambye tewakalaba akantu ako anti ffe twalinga Genosale ku lusegere yinza okubanga abayimbisaba kakyaliyo bayizawo kavidiyo ako kakyaliyo ku mutimbagano tolina byoyimbye yamugaa Ssuuna nkuwulidde naye enkajjukidde tuli mu lockdown nze ondaba enkajjukidde kola ebintu bingi naye ekintu ekyo kyannuma ku mutima ninga kati lwaki kyakuluma kati omuntu bw'ofuna eddoboozi eryo erivudde mu mukulu gwe badde osubiramu obuyambi omanya waliwo ebbanja waliwo ekibanja kati ebijja byazika bafuba kukkuluma ova ku buwangwa n'ennono ogamba bakuloga olina kgenda kutereeza kukakkanya busungu buli bwe yagenda n'atereeza nebagamba omuntu w'otereeza empewo z'okola embugayo nga bula Dr. Sebalga n'olwo tujja kumutukako mwekonyeko bwekonyi katono n'ogamba nti bajjajja bange mukkaliraawo mumpenga obuwabuzi okumanya n'okutegeera sirineme kufuna ebinnumba byonna mubibakira mu bbanga ne biddayo gwe toyinza kikkiriza muli nti eriyo omuyimbi ayinza okugenda nga ye tageti ye kusuula gundi era nga alina onoonya omusawo yenna gyali oba Congo oba Tanzania oba Nigeria yonna gye baba mugambye tokikkiriza nti ekintu ekyo kisobokera ddala kikkiriza nti kisoboka olw'obutamanyi kati katugeze Walukaga tavangayooko n'agamba naye okusinziira ku mbeera bweti ne bweti walabika waliwo ekigenda mu maaso ekitali kituufu kati nga Walukaga avuganya ani mu kuyimba ngamba katugeze omuntu asobola okubeera nga bulamu atambula wali mu mmotoka ye nezikira omulundi gumu alina kyabala nga wonyumiza kiri nti olaba ebintu nga tebitambula oluusi oyinza olowooza nti kale weetaaga okutereeza ebyewammwe ate ng'oluusi si kisi bwe kiri nogezaako obitereeze oba oluusi eyo yennyini gy'olaze ne bagambireyo nti nedda nno kiri bwe kiti ne bwe kiti kati gwe kyogaa Walukaga tavangayo okunagamba waayi
ayinza okuba waliwo ekigenda mu maaso okusinziira ku mbeera. Kaneetereze bwendo baka ngende endoge gundi. Nedda si kaŋŋende naye nga ye agambye akulaga nti waliwo amuyeekera spiritually. Ekibanga omuntu yali amutawanye yali ogwo era n'amukuba ekigufula ati nagwa nga lonki yamegadde. N'oweebizigo ndowooza omutegedde bulungi. Ye yekka omuntu gwe yali yavuddeyo n'agamba ono weka mwesimbemu direct. N'amukuba ennyimba ezi nkona ku ddimwa. Ne bamuleeterayo ne bamasinale nabo n'abasesebbula. Fredi Nkambwe. Bonna. Fredi Nkambwe waliwo okyamuwuliza. Okuyimba kwagaana ali mu bulokole. Bambi. Naye nga njagala okkiriza ssebo smart nga tetunnava ku interview eno nti eddogo gyeriri. Nkugambye nti omuntu omuyimbi asobola okuloga. Waliwo omuyimbi yajjaawo nga ayagala kuyimba naye ng'okuyitibwako tekuli mu kuyimba. N'asooka akwata essimu ye n'agyetunuzaamu bw'ati. Nze wano bagamba nze gundi ndi musajja musiraamu ntudde wano mu kadaala kange ntundire obugoye. Njagala abayimbi bonna ab'amannya babawo obutwa Katonda abatte baffe baggwewo tusobole ffe okutwala okuyimba mu maaso. N'agendako ne ku musawo n'agenda mu basawo. Kola buuti ofune erinnya n'ebigaana. Mpulira nnyo n'abagamba nti eddagala eriroga lyangu lya kufuna kusinga ate erivumula kye baba bakuloze. Kati abakyogera baali bagezi nnyo. Lwaki baali badde bakugamba nti liri wali. Eddagala erisooka okuloga omuntu luba lulimi. Gwe va wano ogambe waliwo omusajja yali seeka yali mbalala eyo. Mukyalo Hajjati yagenda n'akola obwenzi. N'amugamba Hajjati ovanga akakasiza Hajjati ovaawa. Hajjati ovaawa n'awakana. N'amugamba owakanye nti n'agamba ayita abaana agamba ngenda mpise baana mmwe mbage muli bakulu nnyammwe bw'aba kye mugambye akiwakanye ngenda kusoma edduwa bw'abaako kyabadde kyonna temunnenya. N'akwata ekitabo n'ayirimula edduwa. Naku bbiri ng'oli ali ku ndiri. Naku ntono nga nyamusomera surati ezungana. Waliyo surati zikirira. Surati zikirira. Kasoga nti bisimillah oba ogiwadde ekisumuluzo edduwaayo. Kasitogera bisimillah n'oyongera. Naye ebyembi nti n'omukulu ate naye yafiira mu accident kyannuma nnyo. Emmotoka ye twagisangawo ku muzikiti awo embalala. Accident abasinga era ne bazifuna accident oba sho ne zigaana okukuba n'agamba kati kankubulire ekituufu. Bw'olima bwe tubeera babiri ng'ebyanje byaffe bisalagana biti gwe n'olima kasooli n'akwatayo owange n'akonziba ngamba nti wankuttemu. Kisoboka ettaka eriba lyerinaanye bweriti. Nedda nze mba sirina mukisa. Nyinza okubanga n'omukisa obutabaawo nga sirina kuba mulimi nga nze nyina kuba musuubuzi nsuubule by'olimye ngende mbitunde nfuneko. Abantu basaana beeteze tuba tunateeza music ono tugenda kuzaawo sensor board tudde ku drawing board. Omuntu ojje nti njagala kuyimba nti yes kwata gita yo tuyimbiremu oluyimba. Bwe kiba kikulemye kiba tuba tumaze okukuwa ansa nti ddayo yiga ejjita ojje ng'oyimba weesuna ejjita nga bwe kyali emabega okufuna abayimbi abalungi. Then n'ekirala oyimba olimba otugambe wano mansize entungo kino tukijjemu kino kiveemu ddayo tereza oluyimba lw'ensonga lwaki ffe weetuli. N'abayimbi bejjemu bano abayimbi abato abatandika bejjemu okulowooza ku bayimbi ababasinga mbu balabe baabwe. Oli gwe wali wadde omukono akusikeko oyimbe nga ye kati bw'onaamulwanyisa ogenda kuwalampa muti lwaki osooka okuyomba n'amatabi ogatemeko n'awalampa wekutte ku ki. Era waliwo n'abayimbi abajja nga bazze bayimbanga baagala ayimbire ddala mu ttooni wooli. Owulira nuga nti omwana ono yavaayo ng'ayimbanga kamiliyoni n'amuloga. Ono yavaayo kamiliyoni n'amuwa amagezi mu nyenjaga n'agwa edda. Bw'oba oyagala eddoboozi nga lyange naye nga biba biboozi. Kyova olaba abantu abasinga bagamba tiryandiba eddogo. Teriba ddogo. Omuntu olema kukola kituufu ky'olina kukola. Ate n'ekituufu kino nno okukikola. Tewali nti gundi yatula bw'ati n'akola ekituufu. Ti gundi yalya mmere bw'eti n'akola ekituufu. Olina kwekwasa Katonda wo. Nze simanyi muntu bw'agamba mbu gundi yaloze gundi nga kituufu
ne bogenda mu kamera ya Mungu tekiriyo wabula buli muntu kasita ogenda mu kitali mu kuyitibwako kati nze najja munava mu kyalo nze kuyimba kumba ate obuyite bwange bwali mu kuba bivuga era nayimba ennyimba ne zinyuma nnyo n'endala nzitunda kati kakadde naye nga sirinaayo mukisa n'ogu mukwata microphone nina kuwandiika nnyimba kubira abantu bivuga kuwabula bayimba tekitegeeza nti simanyi kuyimba osobola okuyimba ne wakakasa n'otegeera nti nasi kuyitibwako kikiri kingamba abantu nti teri master agaba buugi ku ssomero naye tekitegeeza nti tamanyi kusena buugi n'okusomesa ku lubaawo kituufu kati otwa tunateeza music twagala tuzzeewo sensible tusunsule abantu tujja kusiŋŋana nga ku 100 kuliko abayimbi 10 ng'ekyenda baali badde balimi babazzi ba bumasu bapimi ba binyeebwa bakozi ba mu maduuka malala bala bavuzi ba ntambula tusigazeeko abayimbi 10 okuba n'abantu abanyi mu kuyimba nga si bayimbi kitumenyera bwere tuba twetise emigugu gye tutalina kwetikka tulina okufuna abayimbi abatuufu bayimbi kati abatali batuufu bw'ayimba n'ekibaleetera ebintu ebyo bisobola okuyimba tugeze gwe ole muyimbi nange ennyimba tuli ku stage oyimba abantu bakubye bakufuye emitwalo gyo 10 nze wenkwata akazino n'egy'okuyimba oli afulumye kagendeko mu kiigo yeetaawuluze kaakati sisobola kuvaawo bwe mba nnyina okutegera kutono ngamba wandoze naye nga bino byendese si bye baagala si bye bituufu bye mbaleetedde si bye byabaleese si bye byabasasuzza ssente ku mulyango gwe n'okitwala mu ngeri nesebo ffe twayimbanga n'ovaayo n'ogamba mubiru smart nze ndubaludde nti omwe mutenda ab'e Masaka n'owulira enduulu ng'abantu bafa n'ogamba mbamaze kati oyimbayo bbiri ogenda okulaba ow'essimu ye agijjeyo atandise okuseereza bw'ati ali ku WhatsApp ze zaaliko ebiseera ebyo omulala agenzeko mu kiyiga akubiddeimangako baaliwo abalaba omupiira n'abazannya puulu bali ku siteegi omupiira ne gugenda gunywayo nga babadde bakulaga bakuliko bulungi ogenda olengera nze nno nga nakubuulidde ekintu kwe nasinzira ngambe nti ndabika sijja kuyimba twali Lukaya mu 2003 nanyina oluyimba lwange bweta Munnamasaka omutendeke omwana w'emmamba ate ngobye luno ewaffe eyo bampa n'ennyota mu by'okuyimba abanfuula maasita nga bwe tuliyimbira mu budduse bombeera wa kabi jjukira ffe twambalanga essuuti zaffe nyambala gaalubindi alina enkofiira yake yakafeero kati nzija nnyimba oluyimba ne Lukaya twaluyimbangawo nga banjagala kumba Luka gaafulumiza oluyimba Omunnamasaka omutindo gw'endiko ndi luno kati ngenda okuvaayo nga bamanyi yeye Omunnamasaka omutendeke ne ngamba mbeeyongeza mbazeemu olwatuuka ku siteegi leeta oddanga ve wano obucupa ne bukaba ku siteegi namala emyezi egi nga siddanga ku siteegi kumba ekigambo oli yakiyimba n'akitunda nagatta ebintu nga bya nemmanya siri wakuyimba naye gwe bala omuntu onyimba ate nkuba keyboard nkuba gita zonna ngamba naye mu biru smart tojja kuyimba va ku microphone girekere banyiniyo muziki waffe nno muzibu abinga bya bufuzi Dr. Sebale mwogerako nga omusajja omu waliwo mu Luganda kituyita okulagula eyandagula nti sijja kuba muyimbi bakola ewaffe mu mwaka gwa 99 nalinga mu 15 years bali mu Kivu ngenda ne sikaati azze musaba namulaba nalimba banyi ku tape musaba sibeera nno sebo bulungi nze mbateega bwiru sina sente ziyingira sibeeta sebo bulungi sebo nti badde nsaa kuntwala kuyimba yambuza kutwala kuyimba nti omanyi kuba endongo konze nedda affe tusinga domenye kuba endongo twali kututte naye abayimbi tulina bangi n'abamu tebayimbisa kwegamba mu 99 oyandagulya nti siina kuyimba nyina kuba ndongo naye sikitwala nga nsonga ne tujja mbedde mu studio 29 ajja mu Karo studio mukolera oluyimba tukola oluyimba lwa ngena ne sikaati yasanga ndi kulwange nfoka sinze ngamba ne master ogenda kikola otya Katonda asinzirewo kuwa oyagala mu kuyimba obere w'amaanyi olengera mu vision n'ennyimba oyagala okuyimba obere w'amaanyi oyagala mu bino ebya studio obere w'amaanyi kati Katonda anaakuweerawa tasobola kukuweera mu bintu bibiri olondako kimu taako ekimu osigaze kimu akuweere mu kimu
mugamba mpulidde ssebo ne sikitwala mu maaso naye ng'akigatta ku kiri kyangamba 99 azzeemu akingambye 29 kale nawunzika mmaze kukola ku bbandi heavy productions okkiriza 2014 okkiriza n'ogamba nkitadde n'ekiggalo ekibiina ekyo mwalimu nze Spark Ssebabi Jack Kizito Kazende Boy ebana Spark Ssebabi gyali eyo maze emyaka mingi nga simulaba kati wenkola ku kibiina ekyo netuyimba netutambula nentuuka neŋŋamba naye mukama waffe Jack Kizito gwe olina obusobozi ekibiina kino kikola ebyoyagala okukifula mwagala productions naye mbagamba nsaba munzije ku posta nsigale nga ndi director w'ebweru olwo nto okuyimba obuyite bwe tebuli mu kuyimba era ekirala nsaba munzije mune mu kalango kuyimba nenkugalawo bwe ntyo awo n'okusalirawo ddala n'ogakanku nembeera mu studio nkume mubiru smart oba bakuloga kwenye bakujja nedda ssebo kati waliwo n'omuntu guloga nga talogeka nze kennyini ndi ddogo ani osobola okunjogerako ekigambo nga kibi bwekimanyi omuntu bayinza omuloga n'alowooza nti simuloge bwe baba bandoga nga bakuloga butakkiriza nti oli muloge bwe baba bandoga yaŋŋamba ekigambo ki Dr. Sebale mpozi gwe ŋŋamba nga yeyandoga kuba yaŋŋamba ekigambo ekituufu ayinza okuba yakulanaga yandoga bula yandagula amagezi yandagula abiveeko no tetulina galwananagana omusajja yakuba ebivuga omusajja yasuna ennanga ate ne mukuyimba atulumbeyo nedda sebo nandagula alina okukugula esingira mu nsonga emu n'ogenda era kyeyogera kyatuukirira siri wakabi oli kwakabi kyeyogera kyatuukirira bw'atya n'oddamu okuba yakayimba ate nefuukira ddala wakabi nze kati ennyimba kati ŋŋende enyimbe bagule mu biro smart center kuba omuntu okumpita ku konsati y'okubeerako tumala kubiteesaako nti ezinsitula ziba bwe ziti bagende mu biro smart y'omu ku bagenyi abakulu abali wano siina kintu ala mu kuyimba ompandiika oluyimba ne ndutunda emiliyoni ne lw'osanze ndikaawo ssebo nalukolera kansala district y'e Bukomansimbi Amadi Musa Kigongo miliyoni yagimpa ku ssimu kati adde agala mukyusizeemu mwaka naye olumu nga bw'omala nti agitta agiwoomya nnyimbayo mu recording ne performance nata performance ne recording nnyimba nti bwe mba mpandiise oluyimba nduyimba mu demo oli naawulira ebigambo byempandiise wenjagala abiyimbe kuba nze mmanyi amakubo genjagala ayitemu then omuntu gwensobola okuyimbira performance bamuyita President Museveni yekka ye namuyimbira ennyimba 3 nebaŋŋamba nti ali wali gw'ogenda okuyimbira awo nsooka nenfukamira nensaba essaala niwe kifunamu buzibu bwonna nga bwe napositioningibwa nti siina kuddamu kuyimba ne muyimbira oluyimba lwolwo nenvayo ne bwatampadde lwakola ebibyo kubanga ye wakitiibwa kati ono omusajja yewe yasiramuka n'asalawo ave kuyimba ng'eddiini weegamba ye teyakirowoozamu nti basiraamu banne bahajaru n'abaani baswaba kasumba bayimba kaakati kibeera nga nze naye bwe tunaba nga tuvuganya omuwala kati omuwala obwombu omunnemesa nsobola okwekyawa nekkuba eriyite waabe nendikyawa nendifiisa kati ono yali disappointed yazimba ekintu ky'okugamba nti gundi annemesa nkiika ebiggwa mu kkubo abantu ne bagaana okukigula oli n'atamanya nti Katonda bw'aba akola ebyamagero abiyisiza mu bantu n'agamba okuyimba kankukyayire ddala nkuveemu n'agamba nabeeru temukuba nnyimba zange naye omupiira ogwo mbuuza guggwa gutya bw'ojja n'olemera ku muntu n'osokaasoka omuntu n'omusokaasoka bateeka ekivulu ku baati vale baakiyita ekkonde evvannyuma kati ekkonde evvannyuma eryo lyali liddiŋŋanya Ssegawo okuddamu okukola ne mwami wa Lukagga so nga omulamwa gwe baatuuma omanyi Katonda ebyamagero abikozesa abantu b'otasuubira gwe noonya omulamwa ekkonde evvannyuma nange nkiwulidde era nkiwulidde eyo yalibadde sho ya muntu omu gwe n'omunoonyereza obugambo obutonotono obwe tukozesa butegeeza ki mbu Ssegawa n'Olukagga basinkanye ku stage emu mu kivvulu ekkonde evvannyuma okitegedde kaakati eyo si nokawutu gendera ddala kyokka n'omulamu ono si yagutuuma Abitex yatuuma omulamu ogwo ne mwami Lubaba Moses ekkonde evvannyuma kati oli babadde kabwanango
Katembo bali mu Kivule Konde vanya basinkana kugamba abategesera babanga abachi balanti bano bagalira ddala kukungira bakola ki bali banoonya ssente kati okuyimba yakuviramu ddala omusajja talidda naye nga yayimba nnyo ffe twasalwa nnyo yali ayiya bulungi ze alina akayimba ke yanyimbira bakayita Nabiddo kanyumira akalaba kaali kayimba Nabiddo walitegedde nti nze nkwagala kale ezo zonna yaziyimba ne mu nnyimba za Ssegawa oluyimba lw'essaagala baluyita Sapule Muzambulemu yali ayimba mwami Olukagga kubanga bene Sapule Mbulago Sapule Muzambulemu siwaagala ennyimba ezo neesigadde nzaagala wadde yali amukuba ffe tusomera ebbaluwa mu bbaasa byenkubuulidde bonna nawangaala nabo kati gwe tolowooza nti eriyo omuntu eri ali ebbali nga mukwano gwa Ssegawa ng'agamba bana basajja bano ne bakuba oluyimba luli lwova okwogerako olwaweezuule kati gw'olowooza omuntu mukwano gwa Ssegawa ye akitutte mu ngeri ki nga naye wookitutte wakitwala ku Sapule kati n'omuntu awulidde oluyimba luno weezuule naye alina engeri gy'akitwalamu agamba musajja oyo alabika mubi musajja oyo mubi agamba bano beezuule naye ng'ate alabika yabakola obubi kubanga bagamba tusalange gwa kawala atonnawulira gwa kalenzi kakati kyobulaba kati nga bw'okyogedde nti Sapule bakunyiza kuba ebyaddala omusajja yayimba munne ngamba yamuyita ku lususu kakati omukozi w'ebibi Katonda tamuwanguza tosobola kubanga gwe obadde omukozi w'ebibi najja akuwa erinnya n'olikuuma emyaka egisukka mu 10 nga gwe mukozi w'ebibi n'ojja kubwa mmeeya n'owangula nga gwe mukozi w'ebibi n'agamba kati genda wali ku paalamenti naye ngenda kukuyirawo omubiri Katonda tawanguza bakozi ba bibi era nze bwe nkuvuma ennyo n'ensukka nsobola okuba nga ntambula aye n'ensuula ssente ze bantumimu ekintu ku dduuka kubanga nze mukozi w'ekibi gwe nvumya ayinza obutazironda naye nze nfiiriddwa kati bwegenda osiramuke fena tuli basiraamu anti kakati era bisobola okuba vice versa Katonda tegwegamba tali predict nedde Konde vanyuma kyalirowoozaako kifiiringa mu mutima tegeeza chapter close mbwomu kwaba abayimbi sigendayo nga kati bano baagala twekubebweku nze mbeera wakati awo anti kati era waliwo nene ngombo kati nga Kafeero yayima n'agamba laba wojjolekawo ab'emitwe emiyaaye n'otwala abalungi kalayini ako kajjukira kaali katambula katya agamba laba wojjolekawo ab'emitwe emiyaaye nojja otwala oli wangeri kyatamanyi balungi yes engeri eyo gye yakikola kati bw'oba okitutte bw'otyo osobola okugamba nti mwana owaye omanya eddogo lyandibanga gye riri tuufu kubanga eri abayinza okugenda ewatakola nebwebabe n'abagenzi ewali abakola abantu bebeeruga ne beboogera ebitali bituufu amalogo gababwaza nobabwaza nogobolooza tegali ati nze ondaba wano nze mubiru smart sigenda Kampala sigenda Makindi sigenda wantu wonna naye walaba abantu kunzija Minoko bwetyo emboozi tebankadde omwanjuzi mbadde Ntale Cyrus mbadde ne Mubiru Smart Music Commander omusajja ono akyalina emboozi ennyingi era wemba muziza temwewuunya emboozi tebankadde mwebale emboozi tebankadde tujagala nnyo ebeerewe efubye nnyo okunoonya ebituufu mu ffe mmanyi bagamba nnyini kiggwa bwanyumya talimba amen mwere bulungi oli ku program emboozi tebankadde katukenkuka ebyedda mwe bye muyita ebikadde